Nsiibyeyo mutya nno bassebo ne bannyabo mwenna abageyi mwenna abanywanyi ab'emikago abajjwa abaana n'abazzukulu mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo kansuubire nti emirimu gitambula weewaawo embeera si nnungi naye nga jjo gitambula kansuubire newankubadde gitambula kasoobo naye katusuubire nti gitambula era twongere okwegayirira tusobole okufunamu ekyenjawulo. Olwaleero olunaku lwakusatu olunaku lwe tuwuliriramu obuwoomi bw'Oluganda era nga n'olunaku olwaleero nze mwennyini Kiweeweesi Nakitto nze ntuuse twongereze we twakoma ku Lwokusatu oluwedde era nga ku mulundi guno tugenda ku kitundu kyaffe ekyomusanvu nga kigamba nti eteefe etuusa mugenyi. Awo wensabira mwenna mukkalire muwulirize era munyumirwe ekitundu kyaffe kino. Kankomewo. Eteefe etuusa mugenyi. Pulayiveti y'Ekiryannongo yali efaananako n'endala zonna mu kiseera ekyo. Mpozzi enjawulo yali nti bano abaana b'Ekiryannongo baasomeranga mu kigalala ekyali kyamogokamogoka ate nga n'essubi waggulu yali litandise okumerako ebisagazi. Mwami Mukujjolo omukulu w'essomero ng'ayagala nnyo emizannyo era yafuba okwagazisa abaana be ebyemizannyo. Yatuuka n'okubatwalako ku kibuga beerolere ku bakugu bwe babonga akapiira. Abaana baasabibwa $5 buli omu nga za lugendo. Abaana abamu baalina essuubi ery'okufuna ssente zino okuva mu bakadde baabwe naye baazibumbira yasalawo kupakasa mpakase kubanga yamanya nti ne bw'anaasaba kitaawe tayinza kuzimuwa. Kyokka yamala kugezaako. Munnange bwe yatuuka eka ng'atandika kumulojjera byonna bye yali alabye olunaku olwo. Kawona we yali tawulirangako mutabani we bw'asimbula mboozi ng'eyo. Yali anaatera okugimalayo kwe kugamba kitaawe nti mbadde neerabidde naye nsanze kkojja nnyonyi ntono. Ko kitaawe nti ng'atya wamusanzeewa. Omulenzi era bimugendera bulungi kwe kukwata ku mmanduso nti gy'ali ne lunderebu naye yantumye okukulaba ate n'omusomesa naye yakugambye nti nno mpaayo ssente. Omukulu kitaawe teyamulinda kumalayo kwe kumubakira nti ezaaki ye mmeka? Ye simanyi abasomesa bagamba nti eno ntudde ku BW'OLULIMI. Kye kikulese ng'ojja weesesa nti kkojja akutumidde lwaki ssente si ggwe wazisabye? Golowooza nti nze natta muzungu? Yali akyatwatwalikana bw'atyo omuntu n'akuba koodi. Ebweru mu kalago akaseeneekerevu. Nannyini kalago yalwawo okulabika kubanga mu kujja teyeeramba luggya wabula yaludduka ng'olwali olwa ssezaala we. Kawonawo kwe kubuuza omulenzi nti ani oyo akubye koodi? Baazibumbira bwe yalingiza ebweru kwe kugamba nti era kwe kumwaniriza nti olabiseeko nnyabo. Mwami yeewuunya ensonga ekomezzaawo omukyala kubanga enkeera y'olunaku olwo yali
amulinnyisizza bbaasi egenda e Bugangazi okulaba ku beewaabwe. Naye aba akyewuunya ati ng'omukyala atuuse mu mazzi ag'ekisasi. Teyali mukyala Ddina naye yali mukyala Nakanwagi eyali munywanyi wa kaawonawo bwe yali nga yaakava ku lutalo. Nyooge ye yaddirira ng'emboozi etandika kugwa makerenda. Naye baba batudde ku bbinika ya caayi, omugenyi kwe kubuuza nti, "Omulenzi asoma bulungi?" Kifo ky'okumwanukula kaawonawo yeekuba kisenge gye yamala ekiseera ekyawoza caayi okumufuulira ddala amazzi. Yali yeekukula ng'anoonya alipoota z'abaazibumbira era okuva mu kisenge yajjira mu kitereke kiramba. Ekitereko kino kyali kisibiddwa mu lupapula lw'amawulire olukadde ennyo era nga luliko omutwe gw'omusajja oyo omukambwe Namige, Hitler. Essaawa ezaddirira ezaamalibwa mu kwekenneenya lipoota ezo. Lipoota zaaliko ebigambo ebya bulijjo. Gamba era nkwegayirira omumalire ebigambo byonna ebimuluma bye yeetaaga mu ssomero. Jjukira nti tayinza kusoma nga tabirina mu ssomero era nga tabireese okumusindika okubiddukira. Jjukira nga kiri mwonoonera okusoma kwe olw'okufiira ebigambo ebimu era taliyinza kugenda mu maaso. Bye yeetaaga bye bino. Kaawonawo bwe yatuuka kwe kugamba nti, "Olabye omwana bw'ammazeeko lupiiya, sikyalina yadde ekuba ennyonyi." Awo nno kwe kukyusa n'asoma emabega wa lipoota egabirwa obubonero. Era nga bulijjo omukulu awagabirwa obubonero bw'asooka okusoma, ekitundu ekyo nga kisoma bwe kiti: ebigambo ebyabuuzibwa, ze yandifunye, ze yafunako ekifo kye. Ekitabo ekitukuvu yakifunamu 97 ku 100. Olungereza yalufunamu 34 ku 100. Okuwala yakufunamu 4 ku 100. Ebyafaayo yabifunamu 28 ku 100. Enkula n'enfaanana y'ensi yabifunamu 5 ku 100. Kuwandiika yafunamu 12 ku 5. Okunyumya ebiwooma yakufunamu 44 ku 5. Awo lipoota bwe yategeereza n'ekifo kye n'eryoka ebaayo n'ebirala ebimufaako mu ssomero nga eyali yeetisse ekibiina kyonna eky'abaana 10 beddu. Okujja kwe ajja ntakera, okuzannya azannyira ddala, empisa ze simbi. Kaawonawo ne munne bwe baamala okusoma alipoota eno baasanyuka nnyo. Wabula baaziva wakati nti, alipoota eno nayo ng'ebuzaabuza. Simanyi wano yafunawo 4 ate omukyala kwe kweyongera okubuuza nti, alijabula kye kiki? K'omulenzi nti, buli awo bunyukuta. Wano omwami we yamuliira ekimuli nti, nze nkubuulira, abazungu bakwekongere. Juzi wano banguza byuma biramba. K'omukyala nti, byuma bitya? K'omukulu nti, mwana wange naakubuulira ki? Byuma biri mu bukebe, ebimu nga biringa enkato n'ebirala nga bifaanana ng'endabirwamu. Bwe nabo byakubala. Ye gwe tomanyi bazungu bwe beetoola. Ndaba bajja kutunyaga. Ate nno munno baamusalidde ssente endala. Anti otusanze tuli wano mu luyombo
ng'afunya mimwa anti omusomesa yakugambye nti mpaayo ssente. Olabye nina benji mwenzitoola. Yali akyayongera okutwatwalikana nakano agikwe kumuwooyawooya nti oba naawe ssente ozirina omwana muwe bye yeetaaga. Ye ate gw'ovuma ye yazeesalidde. Ye ate omwana omutongo oyo bw'otamuwanga okyaliwo, bw'oliva mu nsi alijula ki? Ate musajja wattu owuuyo n'obwongo butoola. Ekibi kwe kuweerera omwana atakwata. Kawonawo kwe kwesooza nti bwongo ki ng'olaba nti wano yafunawo nnyabunya. Wano omukyala kwe kukaayanako nti nze ndowooza awo makisi omusomesa ye yazisuula, anti omanyi nabo bakoowa nnyo. Naye naawe nga bw'olaba yandifunye atya makisi 9 ate n'afuna 4. Yenna ekigambo ky'omukyala ani ayinza okukiwakanya? Kiringa ssente. Bwe kikuba kigonzaawo. Kawonawo yatandika okuseka amajeemulukufu nga bw'agamba nti wamma ggwe ate bwe ndiva mu nsi ng'ate ani akyamuwa? Bazibumbira yalaba empewo zifuuwa zizza gy'ali, kwe kwongera okunyigiriza nti ate taata omusomesa yagambye nti buli mwana yenna ataatwala ssente waakugobwa mu ssomero. Musajja wattu kwe kulagirira omwana okuziikula ssente awo mu mukondo y'ekitanda. Kyokka yamukuutira nti ezo ze zaali zisembayo. Owange eteefe ddala etuusa mugenyi. Bazibumbira kitaawe yamweyanzisa mimwa naye ng'amaaso geeyanza nakano agimu. Kankomewo n'ekitundu kyaffe eky'omunaana.